The Newsroom, where untold story is revealed. Segirinya is not worth your money, you idiots. Mathias Mpuuga resigning encha ne bateeka by election e Masaka omubaka Kyagulanyi gwataddeko eddusu awangula. Yes, nze nkikugamba mbeera ku ground, mbeera n'abavubuka. Juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku radio n'agamba president Lara mugumu, Bobi Wine talina maanyi nyoko talina maanyi, oli wa NRM tukakulekera okawulire. Beyond the Newsroom wagenda maaso n'okubeera ng'otugoberera kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate nkwebaza bwebaza. Omuzimu gwa Segirinya gutabuse nkugambye si byangu nga bwe yagenda maaso n'okubeera ng'alama n'agamba nti omulambo gwange gujja batawaanya nnyo era okuziika kwange kujja kubeera kwa nsasagge. Ekyamazima amatuufu nkugambye byonna byagenze dda amaaso n'okubeera nga bibeerawo. Si byangu yadde akamu n'akeddagala. Njagala nkwe ku bigambo bino ogende mu maaso n'okubeera ng'obiwulira ate tutandike vidiyo y'olunaku olwaleero. Wabula n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo soko gipereka like tusobole okubeera ng'ate tweyongerayo butereevu nnyo nnyini ddala. Abalala bonna ne bwe batoogera ayogere ye yekka ayogere. Abalala bonna ne bwe batoogera ti ate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi, nja kubeera wali mu ssanda Segirinya nange nga ŋŋamba nti amiina pulezidenti wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye aba awulira bulungi nnyo ebigenda mu maaso. Nebo omusimbi oli mulamu byonna obyogedde oli nti pulezidenti nzaani n'onfuula omubaka wa paliyamenti ntaana ku ddaalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Ate bwe mbanga nfudde alina okwogerera essaawa 5. Mu bigambo ebyo Honorable Muhammad Segirinya ategeeza nti Kyagulanyi ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ajja kwogerera essaawa 5 mu kuziika kwange. Abalala ne bwe banaaba teboogedde nze sifuddeeyo, naye singa babeera bagenze maaso n'okuba nga bawa Kyagulanyi obudde obwo era bwe wabaayo ebisigadde musaba nabyo agende mu maaso n'okubeera ng'akomawo abyogere balyoke bampumuze. Wabaddewo ensasagge enzibu ennyo nnyini ddala nga poliisi n'amagye nga baagala okuba nga batwala omulambo Mpuuga bwe yabadde ategese wagamba nti palamenti etegese, naye ate nga n'ebitambula mu bantu bagamba nti mmwe bennyini mmwe abaamutuusa ku kino kati mwagala bafu naffe tetujja agenda mu maaso nakubeera nga tumubawa. Ebigambo bya Lopu Joel Ssenyonyi si biwoomu. Abuuza ekibuuzo wakyali abuuza Segirinya yafudde ki? Nkusaba obiwulirize. Kutuuka wano bane mukyebuuza ani yasse Segirinya. Ate abantu abo kati balaga nti kaakati wano kulasi bamufaako nnyo, baagala musiibula mu kitiibwa. Bane twegera okubuzaabuza ensi, maama twagala okusaasira. Mutabani wo abadde muzira nnyo kyobutoola bannamungi w'omuntu ozze wano okumusiibula. Bakubita amasimu bangi nga bakutiisatiisa otakkirize bo be baagala ogoberere. Simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu palamenti okuvaawa. Segirinya tewali yamukwatirwa kisa nti kakati jangu mu palamenti. Abantu bamulonda okuyingira palamenti. Afudde mubaka wa palamenti, byonna byalina okufuna ne famire ye ajja kubifuna. Teri ajja kubatiisatiisa maama nti omutakiriza kino simanya biki palamenti tejja kola bweti. Ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa palamenti
teri ayina kubatiisatiisa obaani bantu biwulidde amasemu ng'agabakubira okumakya kuno bamugagiriza ffe tetwagala simanya bino tetujja kuddamu palamenti ejja kukola ki erina okubikola kubanga teeka unabadde mubaka wa palamenti era taliyo nti olwokubanga waliwo bweyegayirira n'amukiriza okujja mu palamenti. Kakati nno ye munywanyi we amanyikiddwako nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkugambye akaye nagamba Ssegirinnya omubiri gwe naye yennyini he's not worth your money teguzitowa busimbi obutono bwe muleeta ku mmeeza olw'okubanga musuubiza famire eno nkusaba nabyo birabe. Tinja kusuka mwezi essaawa 5 nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogera kwezi ensonga ezibadde zitugatta naawe Ssegirinnya. Kati Seegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Ssegirinnya okumpa ekiragiro ekyo bassebo ne bannyabo weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga ne kunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne watabaawo omuntu mulala ayogera kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Seegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi bassebo ne bannyabo ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omulowoozi gwe noddaano ng'akimanyi nti gy'oli naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala naye ate nga tokyasobola kunyega nga Ssegirinnya. So Seegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera si kitwala nga kya bulijjo era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka si kumala ssaawa 5 zokka niyo obulamu bwonna obusigaddeyo era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Ssegirinnya beyagala nga kye nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera, buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula oli Ssegirinnya. Mbasaasira baganda bange. Ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Ssegirinnya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Kaakati yo omubaka Mwanga Kivumbi nkugambye akaye ye Mpuuga ategese omukolo agusigaddeko yekka. Babadde bagamba olwaleero kitugenda ku kisaawe Museveni gy'ateresa ebintu bye ng'ate yassa Ssegirinnya tubeere wano nayo na mutima nakuti twagala okunyweza obeere mugumu semanye sibozikubirwa okuva bwebyebwerere zino zingambye bentuuse wano twagala okunyweza Anita Among akolera Museveni nakwadde oyinza okulowooza nti abadde alinawo kyakola oyo ye Mandwa ye Mugombozi we Mandwa Kanyunyusi eyayobali akuta Museveni n'ababaana n'olwekyo temutunuuliranga Sipiika wa Paalamenti abantu bava bonna ab'omulasa mu Paalamenti abasitudde n'abatwala bwa Museveni abadde Anita Among oyo sitaani abadde emiki emirimu Ssaabasajja Kabaka akola ki? Ekyamazima amatuufu ku bibadde mu kuziika Ssegirinnya bituwenga ate oba oliawo ekyokuyiga ekyenjawulo. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko obubaka buno bwatuwadde era n'atunnyonnyola butya Ssegirinnya we lyafunye obutakkaanya ne Alex Waiswa mu Fumbiro. Bayagala kugula masuuti mapya, gula motoka mpya, kuwasa bakazi bapya n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ssegirinnya teyali bw'atyo. Ssegirinnya mwenna abali wano nga tumuziika abasiraamu mumanyi bulungi nti omuntu baba bamubanja mumala zisasula. Njagala omuntu omwambulira nti Ssegirinnya yabbako sente z'omumusolo y'anaazibbawa okujjako ye okubateekamu ezze. Yewe Muhammad Ssegirinnya. So bingi nnyo takkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinnya nga we muli kyandinkoze bubi nnyo
mwebale butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be okukuza malabe be. Kakati yenno muganda wa Ssegirinya Muhammad avuddeyo n'ategeeza nti bejjusa olunaku Ssegirinya lwe yagenda mu Parliament kubanga singa yasigala ku bwa kansala osanga yandibadde ne guno gwaka akyali mulamu wabula ng'ekyo ekyokubeera nga yagenda mu Parliament yagamba kyekiviiriddeko okufa kwa muganda we. Ekyamazima twevuma olunaku Ssegirinya lwe yalowooza okugenda mu Parliament wasinga asigala mu bwa kansala singa osanga tuli naye. N'olwekyo twebaza ekibiina kya Nuupu wakyo ekiyambye Ssegirinya okutuuka mu mbeera ebiganga. Beyond the newsroom nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ate ku buli muntu mu ngeri y'emu nkusaba atana subscribing osubscribinge ku makoto guno tusobole okubeera nga tufuna ensonga zonna nga bwe ziri. Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza n'agamba musonyiwe maama kubanga ye nga maama yabadde frustrated era abantu abamu bagezezzaako okubeera nga baagala okumukozesa ensobi era mu ngeri emu ne yeebaza ba foot soldier okulwanirira senior foot soldier Muhammad Ssegirinya okutuuka ku ssaawa gy'aziikiddwako. Wankizo wa mugaso gye tuli tukikole mwebale nnyo mukoze bulungi nnyo kakasa ne Ssegirinya asanyuse. Amina. Mukadde mu musaasire bwe batyo bwe batiisatiisa taata wa Kirumira mujjukira bulungi nnyo. Bwe batyo bwe batiisatiisa mukyala wa Zebula Mando mujjukira bulungi nnyo. Bwe batyo bwe baze batiisatiisa abazadde bonna bonna. Bwe batyo bwe batiisatiisa muzeeyi wa Yasini Kawuma n'abalala bonna. Neera mumanyi biggwa bakozeseza abantu be baali balowooza nti baffe naye nze ni mumativu era namwe njagala mubeere bamativu ti Mr. Update gyali musanyufu. Joel Ssennyonyi alina ebigambo bino byayogedde naye nkusaba nabyo tubiwulirizeeko ate era tubiwe ku kadde. Maama twagala okusaasira tabaniwo abadde muzira nnyo tolaba namungi w'omuntu ezze wano okumusiibula bakubidde amasimu bangi nga bakutiisatiisa otakkirize bo bye baagala okuberere simanya obuyambi bujja kulekeraawo kuva mu Paalamenti okuvaawa Ssegirinya tewali yamukwatirwa kisanti kakati jangu mu Paalamenti abantu bamulonda okuyingira Paalamenti afudde mubaka wa Paalamenti byonna byalina okufuna ne famire ye ajja kubifuna teri ajja kubatiisatiisa maama kyomutakirize kino simanya biki Paalamenti tejja kukola bweti ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa Paalamenti teri alina kubatiisatiisa obaani bantu biwulidde kati nga ndaba abaana bagamba nti bali mukuwandiika wano bafunye okulya tumubuuza nalebo Katabaazi ki ekiriwo naye yagamba naye bwawulira olwogolwo najja alabe ki ekikolaki agamba twali mwana n'omu gwe bakolaki gwebawamba naye tetusobola kukkiriza ebigambo by'abasajja ba Museveni musajja Museveni bagamba nti mutabano oyita luddawa olwekyo okubuuza abantu bonna abali wano leero begendereza totambula temugenda Tuli ku Beyond the Newsroom mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza emboozi endala mpitirivu nnyo ze tukyakukuŋŋaanyiza tugenda kuleetera documentary ekwata ku Lwambo wa Ssegirinya n'ebirala ebiringa ebyo wamumanye wa Ssegirinya nakyo ekituufu ekyamututte ezira kumwa eyo nno munnange gy'otaliira mmere bwe bityo naye fight hard comrade baagaliza bisinga baana ba maama mbeere bulungi ate twegweko. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.